Gambye ensonga za mwana muwala Nyamutooro Fiona ne Eddy Kenzo zikutte wansi ne waggulu era ng'abantu bakyeyongera okuba nga balaga Eddy Kenzo sapooti n'essanyu okumulaga nti mu butuufu tuli basanyufu gy'oli okuba nga essaawa eno oyina siteepu gy'okoze mu bulamu. Mbaniriza mwena abali naffe kantwala omukisa guno okuba nga mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero yabange gitambudde gitya katusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi naye nga mbajjukizaamu nti tuli ku NCK TV mwebale kuba nga muli naffe mwebale kutambula naffe eyo gigenze gitya nga bulijjo kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi. Oluvannyuma lw'olunaku olwa yesterday yabadde Eddy's Day era nga mwana mulenzi Eddy Kenzo yabadde alina okupafoominga ku Comedy Store gye yagenze era abawagizi gye bamwanirizza mu ssanyu ery'ekitalo era yasinzidde ku Comedy Store wennyini ng'ali mu show n'agamba nti kantwale omukisa guno okuba nga na kino nkiyisaawo we yabanjulidde n'abagamba nti Honorable Fiona Nyamutooro muntu we era amuyinamu n'omwana. Enduulu yabadde nnene nnyo kwegamba abantu bakubye enduulu oba ngiyita enduulu era nduulu nga yo enduulu nga balaga amasanyu kwegamba nga bamusanyukiddeko nindaba nga mu butuufu naye gy'ali muli akifiiringa era nga byonna bikyagenda mu maaso. Abantu babategedde ebigambo bingi omanyi nga bulijjo we nkyogera nti mu bintu byonna by'oba okola mulimu abakusanyukirako, mulimu ababiraba nga byokola bya bwereere, mulimu ababiraba ng'era tolina gy'olaga kwegamba si buli omu nti ajja kusanyukira ekirungi ky'oba otuuseeko. Abantu boogedde ebigambo bingi kabi tekanyirira bali bakasinga kajja kkaddiwa mangu naye Eddy Kenzo mu byonna ayanukudde ekintu kimu n'agamba nti waliwo odiyo eyafulumye. Eddy Kenzo n'agamba nti ye mu bulamu bwe yayagala mukazi nga asobola omumanaginga. Ye Eddy Kenzo kuva dda yagambanga ng'akyali ne Rema nti nze simanyi kumanaginga bintu byange oba nguze kiteeka awo buteesi. So ye yagamba nti ayagala omuntu ataakome kumwagala naye nga mumanaginga ng'akwata bulungi n'ebintu bye bayina ne basobola okwedivelopinga. Y'ensonga esookerako Eddy Kenzo bulijjo ky'ayogerako ye nti tafa ku bulungi, tafa ku byute ya muntu, tanoonya ffiga, tanoonya nnyashi, anoonya muntu oyo anaamukwata obulungi ne basobola okwezimba ng'abantu n'amanaginga ebintu bye. Era bw'oba otunuulamu mwana muwala ono Nyamutooro bavudde wala nnyo bali mu zigundi zi show oba zi festival baziorganizinga wamu byebyo ndowooza bye byamusikiriza. Eddy Kenzo yagambye ye ayagala mukyala anaamubeererawo buli kaseera nga ayaniriza abantu. Kenzo agamba ye muntu w'abantu yakulira mu nnaku tayagala kwegobako bantu nti naye munnange n'obeera n'omuntu ng'abantu babagobako mbw'ayagala privacy. Kino nno kireetedde abantu okugamba nti ekitegeeza Rema yagobanga abantu ewaka nga tayagala bantu waka ssaawa yonna awoza njagala privacy yange ng'omukyala. Weewaawo kituufu privacy kintu kikulu era nga ekyo tekyebeereka naye nti waliwo obudde obutuuka ng'era mulina okuhositingako abantu ne kisinzirira wa gy'oyogerera privacy. Kitegeera nti oluusi mulina buli kimu, ennyumba nnene, mulimu n'abaana, waliwo ebisenge ebiri awo bitaliimu alimu, lwaki taleetawo owa mikwano gye ne babaako just kaseera buseera oba naku bunaku ne bagenda. Naye yagambye nti esayidi eri waabangayo privacy buli kaseera, privacy
privacy. Abo bagende bave wano, nze njagala privacy. Toleeta abantu wano, nze njagala privacy. Agambye nti ekyo nakyo ye yali ayagala mukyala anaamuwa essanyu, anaayaniriza abantu ng'abeerako n'abantu ne basharinga. Agambye nti kusharinga kintu kikulu nnyo, nti niwe kaba katono naye nga nfunye omukyala oyo asobola okugamba nti tusobola okukadividinga ffenna ne tulyako n'abantu abazze, nti nze ekyo kyenfa sifa ku bulungi, sifa ku nnyashi, sifa ku ki. N'assembyayo akagambo nti ayagala omukyala mugezi ng'ali very bright, ng'akungaanya ebyo byonna, nti nze Eddy Kenzo waabwe saasoma naye wenfuna omuntu antegeera ng'asobola okuntegeerera ne mugamba nti kino tukolayo kino, ye n'adduka mangu olw'amagezi ge n'agamba kino singa tukikoze bwe kityo kyandibadde kiyitamu, nti oyo ye mukyala gwe nali noonya, ye Eddy Kenzo. So ndowooza abadde bagamba kino na kino omusajja bawadde ensonga zaabwe. Abadde bagamba ogenda otya mu West Nile okunoonyaayo omukazi ng'abawala abaganda bali wano, ng'abawala abawadde ensonga ze ye nga Eddy Kenzo kye yali anoonya mu mukyala. Ndowooza era bambi yali abisuubidde eri gye yasooka naye ebintu tebasobola kuba nga bitambula bulungi. Ndowooza kwe kusalawo n'agamba nti kantwale akadde kange neetegereze Mukama waali bampadde, nnoonye omuntu oyo alina ebisaanyizo bye njagala. Finally yamufunye. Awo n'emikwano gye we giviiriddewo oyo nno omukyala Donizera, era gwe nasoose okulaba naluli nga komenti nze ku odi yeeyo ng'agamba nti kyekyo nze ndi ttiimu yu, ndi ttiimu yu, era abuuzizza nti ye abange embaga yaddi egenda kubeera wakubanga ffe tuli beeteefuteefu okuba nga tukola ki, tuli beeteefuteefu okuba nga twatendinga embaga eyo. Contribution tuli lwedde okuba nga tuwaayo kubanga tukirindiridde ebbanga ddene, nti tulindiridde ebbanga ddene Kenzo ddi lwalivaayo okuba nga akola ki, alangirira omubeezi, nti kubanga bangi nnyo be badde bamwogeddeko nti gwe ani atasobola kusanyukirako Eddy Kenzo kaana kambaata. So Donizera yabuuzizza ayagala mbaga eyo gyegenda okubeera, gyegenda okubeera. Fact atuse n'okugamba nti embaga tugitwale Kololo, agambye tugitwale Kololo, agambye ye tugiteekewa Lugogo. Infact agambye Lugogo, nti tugitwale Lugogo Cricket Oval, nti oba tugende mu Serena. Fact agambye nti love is it's a beautiful thing. Era agambye nti ttiimu Eddy Kenzo mwenna nti mugazalinge wano mbwe mutandike okuba nga mukuba pulaani, nti mupulaaninge embaga nga weegenda okubeera, mupulaaninge ekifo kyegenda okubeeramu, mupulaaninge lunaku ddi, mupulaaninge dress code n'abaki. Ye ng'omukyala Donizera abagambye nti ye yamaze dde okuba nga aserekitinga kyagenda okuba nga ayambala, nti agenda kuba nga yeesala omushanana, nti kubanga alaba nga gwe gusobola okuba nga gujjaamu ku mbaga eno eya Eddy Kenzo. Era yagyesunze agambye nti mu butuufu nga Eddy Kenzo tannaba n'okulangirira olunaku oba eribaawo ddi, ffe abawagizi bwe katusooke tukipike, tinjagala tukipike mpaka ye kennyini naye gy'ali bagambe nti nedda abantu baffe bakoze ki, basazeewo, nti ke kaseera ke kadde okuba nga avaayo alangirire mu butongole embaga eyo enaabadde. Naye bo ng'abawagizi balaba mbu Lugogo Cricket Oval wayinza okubakolera. Yagambye nti oba si Lugogo kale bagende mu Serena. Era ye atandikiddewo oba muyite top fan ng'akooboola battiimu Eddy Kenzo bonna nti bagazalinge badisikasinge basalewo ekifo. Bo babiri nga tebanasalawo, Honalewo nga tanasalawo, Eddy Kenzo nga tanasalawo, mbw'ayagala bafaani bo kennyini beesaliwo bagambe nti ekifo twagala kino, totulinza, kano kekkadde okuba nga ovaayo kitukolere. N'ennyambala bo kennyini bagamba nti tebafuddeyo abagole bagenda kwambala ki, naye bo nga bo bafanze balina ennyambala gye baagala bakole ki, bambale ku lunaku olwo, okumulaga omukwano n'okumulaga essanyu nti mu butuufu tukusanyukiddeko kubanga kino tubadde tukirindiridde ebbanga ddene. Oyo ye mukyala Donizera. Ate Donizera omutegeera kase ekintu atandika okukipika kijja tuukirira
kasita atandika ku kintu kijja kukola ki ye omukyala bambi akwagaza ekintu oba yasazeewo ye mukyala ono donzera so bagamba Edikenzo nti munange totulwisa ekintu ffe tukyepikira tukwagala wali ng'ekintu omaze okuba nga okikolera ddala official tulyoke tutambulirawo nga naffe tulina essanyu nti batiimu Rwema batuvumye nnyo batwogeredde ebigambo bingi batugeya bakola ki nti naye ffe tunywerera ku gwe tukulinze. Yesu kyali wamu naffe era nga tukyatambulamu era ng'omukutu guli gumu gwokka NCK TV tuweerabira kuba ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking saako n'okuba ng'oleka comment yo ebisigadde butereevu tukyatambula wamu era amawulire tujja kuba nga tugaba temuvaawo tukomaawo.